eno Jawunyedda Latif Madoi yatunga ekyambalo kya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga yabadde amutungira n'abayimbi ab'enjawulo ng'ono yatungira ne Lucky Dube ekyambalo ekyawangula award mu nsi yonna era nga awangudde award mu nsi nnyingi nnyo gy'abadde agenda n'aweebwa ebigezo ku mulujjudde eddakiika 2 seconds okutunga ekyambalo ng'akimaze ezo zonna empaka zaaziwangulwa ku lwa Uganda era nga afunye emidaali mingi ng'omutunzi akyasinze mu nsi yonna. Kati okuwambibwa kwe okukwatibwa kwe n'abuzibu okuba nti yatungidde president ekyambalo ekimyufu ekyamunyumidde ensi n'eyanamirira birese ebibuuzo bingi mu nsi yonna global worldwide nti oba ddala mu Uganda mulimu eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'okweraga eddembe lya expression eddembe lya gwe okukola buli kyoyagadde nti nno tewali kuba omuntu atalina musango nga ye mutunzi butunzi akola ku order client gyamuwadde ate gwe bw'ojja n'omuwamba olw'okuba yatungidde client gwe gw'otayagala olugoye kiba kisomoozo kibi nnyo ate gwe baatungidde n'omuleka mu kifo ky'okukwata gwe baatungidde kubanga yatutte eri order namugamba njagala ntunga ekyo na kino aye n'okwata eyatunze ogwo n'oguba musango mulope ate n'owa amawulire mu nsi yonna gakuta omuliro gabumbudda bwegati omuliro gwaka olwawo kuba nti obutunzi ayawangudde awadi mu nsi yonna yatungidde Lucky Dube atungidde abayimbi international bangi atungidde n'abayimbi bano e Uganda bannakatemba atungidde bana business akoze ebintu ebyenjawulo bingi azimba n'essomero mwaligiriza abaana ba ghetto okutunga okuba nti awambiddwa lwa Bobi Wine ensi yonna kati situse bagamba Uganda n'eddwalo ekikyamu balina okubawo ekitereezebwa okulaba nga bannayuganda bava mu mbeera gye balimu abasanaashemalira yo Papa Museveni kino atandika oluti ndowooza laba buli wamu oli mukola headlines olema nti agambye Taylor who designed Lucky Dube's outfit arrested over Bobi Wine's red attire nti Latif Madoi eyatungira Lucky Dube ekyambalo makunale ate akwatibwa n'asibibwa n'abuzibwawo olw'okutungira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyambalo ekimyufu ate nga olabye nti ali mu kukola emitwe gy'amawulire olw'okuvaayo n'obuvumu bwe n'ayoleka ensi nti bannange nze nina kintu kimu kye mmanyi kutunga era ngenda kuyita mu kutunga kwange nsobole okulaga ensi yonna osobole okutunda eggwanga Uganda buli muntu amanyi Uganda tino gyeri nga mpita mu kutunga era amanyi Uganda wali mutunzi asinga mu nsi yonna okutungira mu ddakiika entono n'ogwenda lukuba wali nga lumaze era kati nno abaana bose basanyufu olwa kino ekyakoleddwa gavumenti ya Museveni okuwamba just omuntu mutuzi tokali bali kayambala gwe batungidde nga molova onombuza sanze talina uweze zimuweze tyo bamusanze yambala gwe mutyo tamusanze na material batyo ate ne bamuwamba ne bamubuzaawo kuba yatungira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne byala bino bitwalibwa n'abaana badaliza ne basibibwa batandika okulima bamusanze alina ssente z'ekifaananyi kya Bobi Wine bano basajja ate bagadde amampasi ne basuka kale batandika wetuti nina ekintu kinneewuunyisa nawulirako ku mulembe gw'abanyanya mbu bajjanga ne babuzaawo abantu sebo twabiwuliranga kati tubirabako ebyaddala waliwo ekintu ekigenda maaso mu ggwanga omuntu yenna agezaako okuwagira enkyukakyuka n'awagira abaagala okuleeta enkyukakyuka oba mulabe wa ggwanga waliwo Black Maile yeegenda mu maaso nti kaakati bw'okeera ku makya n'owagira Kyagulanyi gwe nga poliisi ekwata musango nno ddala nga bakunona nga bakuteeka munda naye nze nyina ekintu kye njagala poliisi etuyambe ekole mutuyambe mukwate Kyagulanyi oyo abantu gwe baagala mumusibe okusinga okusiba abantu ab'obwereere ye mumutya taliiwo kati omusajja ono Latifa ono Mudoyi omusajja ono gwe mulaba alina ekintu kyakola
za yali agenzeeko ewuwe kuba manyiwo kampu zombi bbiri eya wano ku Jakana n'eri gyokolera zombi nzimanyi ye musajja alina abayaaya abayitirivu naye omusanga ku makyanga abatuuzizaawo abayigiriza okutunga ekyalaani omusajja ono ababuulira okweyisa obulungi era bw'otuuka ewuwe ku kampu zombi bendera za Uganda n'ez'abarasita of course ye mulasita weebiri n'eya Uganda ye nnamba emu wali yeewuba bwewuwe ekitegeeza nti omusajja ayagala ensi Latifu ono buli lwali nnyo ennyonyi n'agenda ebweru agenda bendera azambadde kati goŋŋamba otya nti omukwata n'omusiba ntayagala nsi omugambo ntayagala nsi bano abantu baagala ensi yaabwe naye waliwo blackmail eriwo nti omuntu okuwagira Kyagulanyi oli mulabe wa ggwanga kati ekyambalo Latifu bamuleetera n'atunga ne bamugamba ntungira design eno ntungira design ye simanyi bwe bakiteekawo nti ovulo eyambalwa babyakwerinda mu byambalo byabokwelinda sinamwenda ba ovulo niwo omusajja atungira Bobi Wine ovulo n'atungira bakamiliyoni bonna abayimbi ab'amaanyi kebererako eddubbe wano lwe yasemba okujja wano 2-3 yamukolera ekyambalo abayimbi bonna ab'amaanyi kamiliyoni concert zonna z'okoledde erugogo Latifu yakwambaza omusajja designer agenda mu mpaka ez'ebweru n'atunga ebigoye mu dakiika balina dakiika ze babawa n'akikola naye ng'alina bendera y'eggwanga mu mpaka n'awangula kati oyo omuntu aba ayagala ensi ye on top of that academy gy'alina wali ey'ebyalaani eyigiriza abaana emirimu n'ebabuulirira kitegeeza nti muntu aba talina naye mwamukutte ne mumusiba kati mugenda kufuna muki mu kumusiba ddala era mumunoonyerezaako ki tuli kati mu mulembe gwe bayita ogw'abanyanya era nze bannange ne ka vidiyo kano nyinza n'obutakateekayo kubanga mutufuukidde ekizibu bannange ebintu si byangu buli munnayuganda bateekawo akatengo nati tulina kutya tetulina kugenda mu butengo bwabwe tetulina kubawa kye baagala tulina kusiga nga tuli solidi okusobola okununula eggwanga lyaffe Uganda kyokka kye tulina okukola just kwebeereramu kubala ngeri gye tulina obitambuzaamu naye nga batemu kasobola tufune omwogezi wa poliisi ono ng'ajobojja mbuno yasanze alina ssente ezirika ekifaananyi kya Bobi Wine ebintu ebyo tebabimanyi mu gurupu y'Amadoyi twabakutte babadde 5 naye banna bakkiriza nti bo ebintu ebyo tebabimanyi baagala kubeera abajulizi okuwaayo obujulizi eri erumiza Mwami Madoyi. Kinajjukirwa nti ono poliisi era yamuteekako n'ogw'okusangibwa ne zeefaanyiza ku ssente eziriko ekifaananyi kya Kyagulanyi. Printed in notes bearing the picture. It had photos of Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi in the notes of in the domination of 1 billion shillings. Poliisi egamba nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso. Abakesi baffe oba intelligence be bali mu ground ogezaako okuzuula n'okufuna amawulire nti ebintu ebyo biri ludawa mu nnyumba ki mu maduuka ki mu offices ki katulinda abakesi baffe batuwe ate ripoota endala ng'ekwatagana ku bifo ebyo tuke tulumbe. Kambuze ntegeere okubeera ne ssente nga ziriko ekifaananyi kya Kyagulanyi musango mbu 1 billion note nga ziriko ekifaananyi kya Kyagulanyi abagenda zikozesa ki zigula ki e Uganda. Tuba abantu bano baddongo bapanga ebintu baluza nti sitegeera kati kugamba omuntu bamusanze ne 1 billion note eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi nga zikozesa ki fuula baddongo susse zigula alimuna ati disabona naye tamusa kwa kufaananyi nnyo ulirambu bakutte banne abana badasomesa 5 kati mbo abana bakkiriza balina kubutumiza
bagambye abana bagambye tebabimanyi babyeganye ne bali bagenda kubuliza omulumiriza modoi alumulumiza ataka babimanyi bali lunga tubitegerekeka sinamwe bali munzo utamubuza kibuzo utugambye abana bali wakanye tebabimanyi basanze ate musawa yemu bagenda kubuliza omulumiriza modoi kuki nga tebabimanyi abeze bagenda kubuliza batamanyi bali kugambye tetubimanyi tebali jamu alo gamba batugambye bali kubuliza sana bali Uganda era bantu mzo bisesa no kusese naona nenga yoyo najja sema kutu tutudza abakulambuzi yakakirembo wamwe abakulambuzi yakamujwemo leo kubaja kabaka ati mudde ku byamadoyi mudde ku byoli n'okubanja abantu vituveko bala just kutusirwa naye afetweberere mbweberezi atumanye nti bantu batwala abantu bakubaye golo bakuba twinokuba twala usina batusa twetaga kati nange kinsesa bamba tugamba Uganda bili Uganda bubu tuka bali bakatatu bisobera ubuno muganda wafama tugambe Uganda bili Uganda yemu campaigns government zaleta nensanyuka era twasente mpitirivu okulaba nga basomesa abana Uganda okwagala ebintu ebikoleddwa waneeno n'okuwagira abana Uganda abakola ebintu waneeno. Mu bana Uganda abo abawulira omulanga mwe muli omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, era mwe muli omwami Madoi Rastaman oyo. He's a fashion designer just like me. Yakera kumacha na iyo olugoye. Omwami Kyagulanyi Ssentamu nakera kumacha najukira nti I have a lot of money but kangende mpagire mu Uganda ono atunze kineno nsobola okugula suite ye $5,000,000 naye kangende wo mutunzi gunda ankolere. And I'm happy that he does that. He supposed many of us ayambala ko engoye ezikoleddwa nze nayambala engoye ezikoleddwa Alawi nayambala engoye ezikoleddwa Rasta because he had the call of Buy Uganda Build Uganda. Nabalala abalinga ye, and I'm so happy. Other countries are doing the same, supporting their very own to push. Kati gobokera ku machano okwata producer omu akola engoye ezambalwa abana Uganda ezigulwa abana Uganda ngate goma akwata sente noteka program ya Buy Uganda Build Uganda. What is the logic? Omwami ono kigambibwa nti yakwatiddwa ali mu komera olwokubanga yakola overall emyufu omukulu Kyagulanyi gye yayambala ku concert yemu. What is the logic? What is the math? Zinengoye bana abantu bazitugulako batusasula sente. By the way, we don't give them clothes free of charge. They buy. When they are buying, they are building their economy. When they are buying, we are earning. When they are buying, we are getting money to pay more taxes, to bring in more material, to satisfy more other Ugandans, to produce for many more other Ugandans. Where is the logic when you arrest someone who simply sits on his machine and produces a cloth? Where is the logic? I pray that maybe bafunamu ensonyi ne bakuta aba bakukute bwebanga ye ensonga yakwasiza kiswaza. It's a shame. Free Latif, free Madoi. We pray that you get free from that place you held in. For God and my country, for the love of my country, for the love of my Uganda. Buy Uganda, build Uganda. And ozolde okambanda wafe yatuse kumunywani wafe Madoi kama mugule Uganda muzimbe Uganda tugule bya tuzimbe Uganda bakwata bakole bya Uganda bale taba China bebagala muguleko bakwata sente zabwe nego bangu kola kisho basiyanga gute bagala gokole bangu gaba wali joka media musene obuzo wali bade utikize balina bora amna Uganda yetengedde bamutya agala bana Uganda basaliza bogo mama kwa kama tufule babega ishitaje kusoka nacho tunyo bandi bana Madoi Latif asaja bamutya kwa tayina musango tayina mpungu yasi ona bano bali maguruma kwa fashion speaks louder than words kana ka fashion ngaba kankubye na taking namse kalimu musango bali kusaka nto ndaza kumanisa yakaze kwanga twaita oda mbala nyo nda bali ko banange mwe bali kubako akitaffe dino bana mwire kama saba kume tutakuba tudamu bana mwira